okulaba nti tumwerekera mu bitiibwa. Nagambye nti ndi ku ground okulaba nti ensonga zonna nzikutuusaako. Enteekateeka tebanazitwambulira bulungi, ddi we tumuziika era luddawa, naye nga wano wendi nina Donizera omu amanyikiddwa nga mukwano gwe, talabika nnyo mu mawulire, naye lwaleero tusazeewo at least twogere naye ku lw'omukwano omungi gw'abadde alina era omugenzi. Don, nga kitalo nnyo muganda wange. Okusookera ddala bambi, bigambo ki bw'osobola okujjukira obumu bwe wayogerako n'omugenzi? Tubadde twogera bingi gwe mazima kubanga tosobola kumalayo bye tubadde conversation. Yes. Bingi kuva we yatuvuddeko bingi ebitambuzibwa, naye mbadde nsaba gwe nga mukwano gwe ebimu bitutangaaze mu bituufu bwabyo. Ekituufu ki ekyasse sisita waffe? Ensonga eyo sijja gyogerako nti nange mmanyi ekyamusa kuba ekisooka siri musawo, ate ekyo kirina kwogerebwa famire. So ffe wadde tuli ba mukwano oba tuli ba luganda mu ngeri emu oba endala, naye ekyo famire gye naalyagadde bw'anaaba yagadde okukyogera, siri mu position eyo kyogera. Omuntu mukagala omusiigira ekifaananyi sofa kugwe nga mukwano gwali ku ground, enteekateeka ziri zitya okulagirira omuntu oyo mukwano gwa famire yandiyagadde akungubage oba azze naye amuwerekereko eriya gye tulimu, so tusiigire ekifaananyi era abakulaba. Wano we tuli ewa mami, ewa mama wa Mage, ojja Katale n'obuuza Kanani Estate, era essaawa tosobola kubanga obulwa location omugenzi waali. Yes, tosobola kubula waliraanye Kabojja International, Katale ewa Katabi. Yes. Don, saagala kwogeza nnyo kuba kyemmanyi naawe obulumu oli mu bungi, naye omuntu yandiyagadde otegeera amaloboozi agasaasaanibwa ku mutimbagano, essimu wali wagiyina eyo omugenzi nga eri mu mikono mikyamu. Amaloboozi agasaasaana ebisinga ebintu ebiri okwogerebwa right now bikadde nnyo, bibadde bikadde, naye of course abantu bamanyi embeera yonna bw'ebaawo abantu bakomyawo embeera enkadde ne bagana okufokasinga kukola ki ku kiriwo, naye ebyo byonna tubadde tubisuubira era naye nga famire ejja kyandolinga. Essimu mama yagiyina era kyemmanyi amanyi ekyokukola. Naye tosobola kati kusitopinga bali kutambuza ekyo, tusaba busabi baleme kusiiga kifaananyi kitali positive ku Mage. Yes, bw'aba abadde alyogezaako okusiga ekyo ekifaananyi, tubasaba just bakireke kubanga essaawa eno si ye right time ey'okukisaasaanya. Alese abaana bato, oli mukwano gwe, abaana balese taata naye yatulekawo, maama agenze, gwe nga mukwano gw'omwa tusuubire okubanga oyambayo ku hand in hand okulaba nti abaana bano babeera mu bulamu obweyagaza. Ffenna ababaddewo mu bulamu bwa Mage era tubaddewo nga bamanyi obulamu bw'abaana. Kyemmanyi Mage comes from a very beautiful family. Side ya maama gye bazaala abaana ne side ya taata zonna family ntegeevu. Zo nga zo zinaaba zitwetaaze tujja kubeerawo, ate naffe ng'emikwano tujja kukola kye tulaba nti tukisuubira kuba naye yali tukoledde kyekintu kyekimu. Kakasa singa nze mbadde Mungu anzigye ku nsi era Mage yalikoze ekintu kyekimu, kuba ekibadde kisinga otugatta babadde baana. Abaana be bakwano babaana bange nnyo, so kibadde kitugatta nnyo. Moment ki gy'otalyerabira mu bulamu, especially ng'oli ne Mage n'ogamba eno moment simanyi nakumanya, buli wenjirowooza amaziga gajja? Wiiki ewedde yankubira n'aŋŋamba oli wa, ne mugamba ndi waka,
naye mbadde njagala kujja tusula awo ewaka kuba abaana babadde nga bajja ne basula wano ewa mama Magi nga tuwanyisa sleep over nga bajja ewange nabano ne bajja eno so nga tuwanyisa kati wiiki eweddeyo naŋŋamba oba nzijja ensula awo tubeereko ne sleep over n'abaana kati nali nange sewulira bulungi ne mugamba musindika abaana naye nze sewulira bulungi so moments zange ne Magi nyingi nnyo kubanga bbanga ddene omuntu gwamaze naye emyaka 15 bbanga ddene nga you know so moments nyingi sigenda kulimba naye sibadde singa otugatta moments nti tugenze out n'abaana tuba tutte shopping kulya sleep over nti ffenna tuli waka abaana baffe tubalaba badduka bazanya zibadde moments ezo nga tuli mu family besides bino abantu abalala bye baba balaba off camera. Bingi bitambula bingi byogerwa naye nga media tugenda kwewaayo okulaba nga tutambula mu mukolo guno ogusembayo ogw'omugenzi Nnaalongo Magi okulaba nga tumwerekera mu bitiibwa. Olina kyonna kyoyagala osigira public nga kibadde kikulumya omutwe mu mbeera ng'eno okulaba nti public ebeera cleared etegeera ekigenda mu maaso? Public I think erinde obubaka okuva mu family naffe abamu abatali ba family bwe tutanakolaki bwe tutana receivinga baleme n'okutambuza ekigambibwa nti yafudde kino ekyo bakirekere family ebe ekolaki okukyogera just because oyina essimu yo teweetaaga kubeera nga ate oyongera ku bulumi family bw'ebeeyitamu bw'oyogera ekyoyagala so mbadde nsaba public ekireke baleme kwogera nti omugenzi yafudde kino kyongerako obulumi okusinziira omuntu ky'abayitamu oba abaana ba Magi at large okitegeera. Tugakwewaayo nga tutambula mu lugendo luno naye kati none kansooke mwerekereze kuba bambi naye obulumi bwalimu bungi mu kaseera nga kano. Kyali ne Genius Official tujja kuba nga tuli wano ku ground okulaba nga tubibatuusaako byonna ensonga zino nga tuwerekera Magi mu bitiibwa. Tukyali Katabi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri e Busiro. Abakungubazi bannange waliwo ekitabo ekiri mu kutambula awo ekituukako kubera ekitabo ekyo nga bwe kigenda.